النشرة الإخبارية gano ge mawulire ku PAL FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutyanno bannaffe abatuliriza. Ziweze ssatu ez'amakya agaleero agokya mu bujjuvu ku 107 akatonyeze mwenda PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nze Tamale Yahya Ssali okugabasomera. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Amawulire avuddeyo n'asaba akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza okuvaayo n'etteeka erinaalambika ebisale by'amasomero. Sipiika Anita Amawulire okuvaayo kiddiridde amasomero okuvangayo ne gongeza ebisale by'amasomero, ekintu ekiremesezza abaana bangi okugenda okusoma. And most students cannot even go to school because of the exploitation that the schools are doing. Can we have the regulations on the floor tomorrow? But the culprit here majorly are the privately owned schools. Some of us who have schools. I have about The schools that charge high prices, high school fees, are government schools that we even appropriate money for. Mu ngeri y'emu n'ababaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu akiikirira disitulikiti ey'e Tororo Sarah Opendi nabo baagala ensonga eno esobole okukolwako mu bwangu ddala. Would it not be procedural right for you to direct the committee which is charged with the responsibility on doing work on behalf of this house, that is the Committee on Education, to conclude that motion? Ebyo nga bikyali awo Sipiika Anita Amawulire era avuddeyo n'avumirira obukiiko obukola emirimu egitalina kubeera gyabwo nga bino bijjidde ng'okunoonyereza ku nsonga z'ebibiina by'obwegassi kwatandise wabula nga minisitule evunaanyizibwa ku by'obusobozi ate tenavaayo ku nsonga eno. And the issue being investigated upon is issues of cooperatives. Cooperatives belong to the Committee of Trade. We are not investigating the Committee of Trade. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga wabudde abalungamya b'emikolo bulijjo okwemanyiizanga n'okwagala okwezza obujja nga beetaba mu misomo egitegekebwa kubabangula mu nkola ey'omulimu gwabwe. Obubaka butise minisita w'ensonga z'amawulire okukunga abantu ba Kabaka era omwogezi wa Buganda ow'ekitiibwa Israel Kazibwe mu kuggalawo ssemasomo w'abalungamya b'emikolo amaze ennaku 2 ng'ayindira ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Emmengo Kakeeka. Katikkiro agambye nti okwetaba mu misomo gy'okwezza obujja kyogiwaza obwongo n'okutumbula omulembe era ng'abasabye okumanya omulamwa gwabwe naddala ogw'okusomesa abantu obukulu n'amakulu g'obufumbo n'amaka mu Buganda omulina okulwanyisa ebitajjansa ku mikolo. Ku lulwe ow'ekitiibwa Kazibwe asabye abalungamya b'emikolo okubeera eddoboozi lya Buganda mu bantu ba Kabaka nga babatuusaako amawulire agafa embuga n'okwenyigira mu nteekateeka zonna eza Buganda omulina okwetaba mu nkola eya luwalo lwange. Akulira ebyensoma ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo Ssaalongo Apollo Kaggwa yeebazizza abalungamya b'emikolo olw'okubeera abasaala okukuumira obuwangwa n'olulimi Oluganda ku ntikko. Ssaalongo Kaggwa agambye nti tewali nsi na ggwanga biyinza kukula ng'obuwangwa bwabyo bisigalidde mabega. Era ssentebe w'abalungamya b'emikolo mu ggwanga Ismail Kajja yeebazizza minisita w'obuwangwa n'ennono w'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala era akulira Buganda Royal Institute olw'okubakkiriza ne bategekerawo ssemasomo omulundi guno n'okubayamba okuwa abeetabyemu empapula ezibakakasa nti ddala babanguddwa okuva mu kitongole kya DIT. Ssemasomo sizoni ey'okubiri yetabyemu abalungamya 110 okuva mu masaza g'enjawulo nga babadde babangulwa abasomesa okuli Jjajja Mwami Sonko Kavi, Omulangira Mukasa Nabe, Ssenga Joyce Nalujja okuva mu kibiina ky'olulimi Oluganda, Ismail Kajja Ssentebe, Ssaalongo Dr. Abe Kabanda omuzira mbazira saako Omulangira Kayemba Kairani n'omuzira mu bazira. Ababanguddwa baweereddwa endagamoogezi okuva mu kitongole kya Buganda ekya Majestic Brands olukusa bibakkiriza okubalaga nti batuufu era bayisiddwa mu mitendera gyonna egy'okulungamya emikolo egy'ennono mu Buganda naddala okwanjula. Olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu wakutalaga mu bitundu eby'e mu disitulikiti eyo ey'e Kabale mu nteekateeka y'okuggulawo ebitebe by'ekibiina kino mu districts ez'enjawulo awamu n'okusisinkana abantu be mu nteekateeka ey'enjawulo. Omusasi waffe Jonathan Atusingwize alina ebisingawo ku nsonga eno.
abatuliza ku Pal FM olunaku olwaleero olunaku olwokuna mu nteekateeka y'ekibiina kya National Youth Platform okuviira ddala ennaku z'omwezi 28 mpaka olunaku olwa31 olunaku olwaleero batongoza enteekateeka gye batuuma country wide tour era nga batandikira mu district ey'Embarara olwava mu district ey'Embarara ne boolekera district eya Fort Portal kuva Fort Portal olunaku olw'eggulu babadde e Kasese wabula nga bakulembeddwa mu president w'ekibiina kya National Youth Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretary General ababaka ba Parliament ba Speaker saako n'abakulembeze abalala bonna babadde batambula era nga basinkana abantu baabwe awatali kutaataganyizibwa n'akamu wabula olunaku lwasookera ddala bwe baali ku Digital FM mu Mbarara radio yasobola okugibwako President Kyagulanyi bwe yali ku mpewo naye ate olunaku olwokubiri bagende Fort Portal ku Jubilee FM eno radio yasobola okubanga egenda mu maaso ng'ekola bulungi era nga program yatambula bulungi e Kasese tebasobodde kuba ne radio program olw'ensonga ezimu oba endala wabula enteekateeka y'okutambuza emirimu gya mobilization kikyatambula bulungi mu nnaku zino esatu ze batambudde mu districts ez'enjawulo mpozi okusaidi ebyokwerinda yo President Kyagulanyi buli watuuka ab'ebyokwerinda babeera bangi naddala nnyo okusaidi eya police military police saako ne aba black mamba babeerawo naye tyana bakufa nga afuna okutaataganyizibwa okujjako mu district ya Mbarara ne Fort Portal police yaliwo naye teyamukugira nnyo okuyingira ekibuga wabula okwawukanako ne mu district eya Kasese eno newankubadde abantu babadde bangi nnyo nnyini ddala ne poliisi yataddewo embeera nti Kyagulanyi teyakirizibwa kuyingira wakati mu kibuga ekya Kasese era nga poliisi ng'eddumirwa afande mu Garura ono yasobodde kubanga agaana procession mu kibuga wakati newankubadde abantu badde bajjudde era nga bayita mu bituli buli wamu n'okulaba nti bamutuukako nenga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu tebasobodde kutuukayo obubaka obukulu bwe batambuza it is awakening Uganda nizoba okuzuukusa bannayuganda abaali balowooza nti boolyawo enteekateeka z'ekibiina kya NUP saako n'obukulembeze bwa mwami Kyagulanyi nti ensonga ezimu baazivaako era ebimu ku bigambo byayogera ayogera ku nsonga y'enkulaakulana okujja abantu mu bwavu saako n'okulaba nti abantu basigala ku eyo ensonga y'akalulu eyogerwako nnyo naddala nnyo mu bibuuzo ebiva mu bannamawulire saako ne public bamubuuza nnyo ku nsonga y'enteekateeka ya 2026 abagamba bannayuganda aga nti akalulu kokka nga bwe yali ayogera nti tekasobola kubanga kamala enteekateeka y'okukyusa obukulembeze obwa mwami Museveni ali mu buyinza abasaba kimu nti newankubadde tebajja kulangirira nti akalulu bagenda kavaamu ng'ekibiina banga obukulembeze balina okusigala nga bakozesa ebintu bibiri nti newankubadde oli agenda kulonda bw'omala okulonda oba olina okusigala ku mbeera ng'okuuma akalulu ako kisobole okuteekateekesa okulabako kyozaako wabula mu nsonga y'okuba nti bangi bazze boogerera ekibiina kino abagambye nti bingi bijja kwogerwa naye ffe kyetugenda okusigala okumulamwa kwekusigala nga tukola so olunaku olwaleero mwami Kyagulanyi Ssentamu amaze kwesuula mu kubuulizaako ne ttiimu ye yonna boolekera ebitundu eby'Ekabaale mu Bukiga sub-region kyo yabadde mu Rwenzori sub-region era twetumanyi embeera oba oliawo mu nnaku zino esatu nga bwe yabadde mu district ez'enjawulo neno oba wekinaabeera ensonga y'abawagizi b'ekibiina na mugendo gwa people power kubanga tuze tulaba nti buli district gyatuukamu ebiseera ebisinga basinkana abantu ab'enjawulo okuli ab'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti newankubadde si NUP naye nga bona baga nti oba oliawo olw'enteekateeka ya NUP bakkiriza mu president Kyagulanyi so yembeera eriwo mpozi abatuuliriza ku Pal FM bingi nnyo oba oliawo bye tusobola okuba nga tukyeyaringako naye olw'obudde mu bbanga eritali lyawala tusuubira tujja kwatulira eddoboozi y'omukulembeze w'ekibiina kya NUP ng'atulambulira ku nteekateeka zino kubanga twagala kumanya kiki ekisobola okuba nga kikolebwa security okusigala ng'ekyabawo ekitiibwa yaddaddamu ekibuuzo kyonna n'agamba nti ensonga si ya security n'ekibiina kya NUP wabula ensonga yakuba nti oba oliawo President Museveni saako ne gavumenti ye batidde okuddamu okuzza omuli eri bannayuganda olw'ensonga nti ekibiina kya NUP kyatwala mwami Museveni ne mutabani we saako n'abalala mu kooti y'ensi yonna eya ICC so emu ku ndowooza ezirozirowezi bantu booliawo tebagadde bakolako fujjo nga bwe kize kikolebwa nga beewala okuddamu kukola ensobizi ezimu naye ate abamu balowooza nti booliawo kino kikolebwa nga akagenderere okwagala osiga ekifaananyi nti ku ground obooliawo opposition bye boogera baba balimba so yembeera eyo tetunaba kumanya nteekateeka kiddeni bw'anaaba avudde eno olunaku olwaleero ajja kubadda e Kampala okuwumulamu ate olunaku olwa Mande ayolekere
twongere ebitundu ebya Eastern Uganda. So abatuliza ku Pal FM briefly kyensobola okubagambako essaawa eno ebyo n'ebisingawo mu mawulire gaffe agasaawa 6 tujja kuba twongera okubategeeza biki ebigenda mu maaso ku ground, ki ebigenda mu maaso mu district zonna z'anaabavuddemu, era tujja kufuna ne recap ey'ekibiina kyonna okutwaliza awamu. Webali nnyo omusasi waffe atusingwize Jonathan. Bakansala okuva mu district era Kayibo baagala kulira ebyokugula ebintu muyite head of procurement Lucy Kasi Nakatudde agobwa olw'okubulankanya ensimbi za district nga bano basinzidde mu lukiiko lwa district ey'Erakai ne beemulugunya ku nsonga eno. Tugenda okusanga roofing emaaso bataddeyo sembule migongo eminene emabega nga bataddeyo ordinary naye nga kizimbe kyekiki bacontractors bakola kufunamu ne bakozesa materials ezitakkirizibwa mu kukola mirimu omusolo negamba azibe bali naye nga tibwotugaba ate tudde wakawo omulundi ogwokubiri ekitegeeza tulina baana bamutuuli balamkawo we request you take action not today but now lakini ekibuga bakikuba. Ate abakulembeze b'obusiraamu mu regioni ya West Buganda batandise okutema empenda bwe banayita okusonda ensimbi ezigenda okubayambako kuŋŋaanya ssente ezigenda okuzimba ekitebe kya regioni y'obusiraamu eya West Buganda muzire mu regioni mu nteekateeka y'okulaakulanya regioni eno. Mu kwogerako eri abantu abeetayo mu lukuŋŋaana l'okutema empenda zino Kasozi Kampala mukadde ku muzikiti omukulu mu ggwanga, Regional Assistant owa Mufti mu ttundutundu era West Buganda Sheikh Juma Mawejje Kabanda agambye nti enteekateeka eno egenda kubayamba okutuuka ku buli musiraamu mu regioni n'okubayambako okulaba nga ekitebe kya regioni kisobola okuzimbibwa. Enteekateeka ey'okwagala okuzimba ekitebe kyaffe ekya region naye nga omulimu ogwo era tujja gukola nga region. Disitulikiti z'obuyisiraamu ziri 10 ate eza gavumenti ziri 15. Tutandise okukola enteekateeka okukolawo enteekateeka ya fundraising y'entandikwa okusimba ejjinja n'ebirala tusobole okukola ebyaffe bigende mu maaso. Nkakasa bulungi obusiraamu tusobola okwekolerera n'okukola ebyaffe ne bigenda mu maaso kubanga twetaaga okubeera nga buli wamu bonna okuva mu region ez'enjawulo tusobole okutongoza olunaku olwo era nga 17 ogwokubiri omwaka ogujja gwe olunaku nga West Buganda lwe baatuwa mukama waffe His Eminence Mufti wa Uganda ne management baatuwa olunaku olwo okujja okusimba ejjinja mu kifo ekyo n'okuteekawo entandikwa y'okuzimba n'okukola tusobole okugenda mu maaso lwe tukyusa nkiiko tulabe nga tutuuka ku kigendererwa ekyo etusuubira ekinaavaamu ebibala eby'okukola ekitebe kyaffe. Sheikh Juma Mawejje Kabanda era asinzidde wano n'asaba abasiraamu mu regioni y'obusiraamu eya West Buganda okugatta amaanyi okulaba nti enteekateeka eno etuukirizibwa, bw'atyo n'asaba abasiraamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okufuba ennyo okulaba nga beegatta nga tebafudde ku ebyo ebikyayinza ate okuvaayo okubaawula. Labisho tugambye abantu bonna abalina emitima egy'okwagala okwegatta kuba okwegatta unity is not uniform. Okubanga twegatta kitegeeza tufaanagana. Tulina abasalafu bazise tukola nabo, tulina abatabuliigi tukola nabo, naye nga buli omu alina entegeera ey'eddiini. Okwawukana kw'entegeera yaffe y'eddiini kireke kutwawula. Tulina okumanya Supreme Council ojagala tojagala oginayo omugabo kubanga share yaffe ya kitebe kya busiraamu twawule ekitebe ky'abasiraamu n'ekyobusiraamu. Kino kya busiraamu buli muntu alinayo omugabo, naye tulina n'ebitebe ebirala eby'abasiraamu ogendayo n'osala naye nga tolinayo omugabo. Naye kino kikyo twebaza eyakituwa Pulezidenti wa Uganda ate nawe yakikulaakulanya kubanga yali Pulezidenti Museveni yakwata ebbaluwa n'aga nti yiyo ngiwandikidde omugenzi Gaddafi abayambe n'atuzimbira ekitebe weekiri kyaffe. Okwegatta kikulu gye tuli, tetulina kye tujja kugenda nga tetwegasse. Mu ngeri y'emu ng'abaana kye bajje bakomewo mu luwummula okuva mu masomero, Sheikh Juma Mawejje Kabanda asabye abazadde okufaayo okulaba nga bagonjula abaana baabwe n'okubayigiriza ebintu eby'enjawulo nga kw'ogasse n'okubayigiriza empisa ennungi. Era ng'asaba abazadde mwenna okuwummula kw'abaana okudda ewaka kiba kitegeeza kugenda mu maaso kubakwasisa mpisa ze badde babataddemu. Leke kusuulayo gwa naggamba ng'abamu bwe tukola ne tutafaayo abaana ne baleeta ku byalo ne bakola bye baagala ate ffe ne tutafaayo ng'abazadde ne tulowooza nti essomero erijja tutumalira essomero ligeza kuteekateeka mwana wo iri mu kukwasa osobole okugenda mu maaso n'empisa okuzimu okukwasisa kuba tukitolera abaana abasinga bakomawo ng'abantu balamu
mu nnyambala nga bambala ennyambala eteesittaza. Kyannaku nnyo abaana abamu otuuka awaka nga bavudde eno nga basaaze naye awaka ne balema okusaala nga bakadde baabwe tebafaayo kusaala. Tubeere ekyokulabirako eri abaana baffe mu nnyambala n'okubabuulirira okubeera ng'abaana bo awaka lyeggunjolo erisookera ddala okubeera ekkulu. Obuwanga bwaffe ne mu ddiini awaka ge maka agaliwo okuteekateeka mwana w'alina okuyigira byonna. Omwana omuwala ayiga okuwaata, ayiga okukola emirimu egikolebwa okusiimuula, kaabe mulenzi ayiga emirimu egy'okukola kubanga okusoma kirala n'okukola kirala. Tukimanyi bulungi ssente mu nsi muno tukola nkole. Oyinza okusanga omuntu ng'asomye ate nga byagenda okukola birala. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Nalule Judith Nabakooba ye ayimiriza enteekateeka ey'okugula ensalo ku ttaka erya square miles 13 nga lino lisangibwa mu disitulikiti ey'e Luweero. Ettaka lino erikusuza abaayo nga bakukunadde lisangibwa mu miruka ebiri okuli Kalasa n'Ensanvu nga gino gyombi giri mu ggombolola y'e Makulubita era nga kigambibwa nti ettaka lino nga liri ku bbulooka 207 lya nteekateeka eya mayiro ey'obwakabaka bwa Buganda wabula ng'oluvannyuma mu mwaka 1975 lino lyasobola okuteekebwa mu Uganda Land Commission okusobola okuba nga yeritwala. Okuva olwo abantu ab'enjawulo bazze bafuna ebyapa ku ttaka lino era nga bazze bakubamu bbulooka ez'enjawulo ne muvaamu 207 ne 208 nga kwabamu kwabo balandiroodi abaliko ekiseera kino era bafunye ebyapa kwe kuli Ronnie Sendawula, Isaac Muyanja, John Kizito Mulumba, Sako Palin Investments Limited n'abalala. Kati abantu abali ku ttaka lino abasoba mu 5000 basobodde okuba nga balisengako okumala emyaka egiwerako wabula wakayita akabanga katono nga waliwo landiroodi omujja avuddeyo okugamba nti ensalo zino bagenda kwongera okuzita okulaba nga bbulooka 207 bagigatta ne 208. Doreen Nakalyango ngono yemu ku bapangisa abagamba nti bakoseddwa enteekateeka eno agamba nti yafunayo ekanya ez'ettaka okuva ku kitaawe mu mwaka gwa 1980 wabula oluvannyuma ate mabegaka waliwo abasajja abajja ne batandika ate okwagala okugula ensalo okugatta bbulooka zino zombiriri nga balinga abagamba nti ettaka lye ateekwa okulivaako sinakindi okubeera nga limufa. Nakalyango agattako nti abasajja bano era bamulagira okulekerawo okulimira ku ttaka lino aliveeko nga talinako bwannannyini. Ekintu kye kyavuddeyo maaso ga minisita n'asobola okwekubira enduulu. Federesi Nabukeera ng'omu naye ku bantu abo abaakosebwa ng'asangibwa ku kyalo Weesune era naye alaze embeera y'emu wabula Brenda Nabukenya nga mbaka wa Paalamenti wa disitulikiti y'e Luweero omukyala ategeezezza nti abantu bano tebakkiriziganya na nteekateeka ya kuggulawo nsonga ya nsalo zino era nga baafuna ebyapa kyokka mu ngeri kyokka agamba nti abamu bandibanga baafuna mu ngeri y'amankwetu kubanga ettaka lyava ku Buganda Land Board gye baali basasula ensimbi ekintu ekitategeeka bulungi. Nabukenya bw'atyo asabye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Nalule Judith Nabakooba okwongera okunoonyereza ku nsonga eno kukakasiza ddala baani abatuufu abateekeddwa okulabika nga batwala ettaka lino era ani agobaganya munne ebigambo byongere okutegeezebwa. Nabakooba olunaku lw'eggulo yatuuseeko mu kitundu kino era nga bw'atyo yayimirizza abantu bano okuddamu nate okuba ensalo okuta ensalo kugatta bbulooka zino ebbiri ng'agamba nti kino kyandireeta omutawaana era n'ategeeza nti balina okusooka okunoonyereza ku nsonga zino bazuule omutuufu n'omukyamu. Sam Mulwana nga ye ssentebe wa Luweero District Board bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nti mangu ddala bagenda kuba olukiiko olw'amangu basobole okutunula mu nteekateeka nga bwe ziri n'oluvannyuma bakuvaayo n'ensonga esembyeyo basobole okutegeeza minisita olwo nno ekyenkomeredde kisobole okuba nga kisalibwawo. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Abasuubuzi b'ebirime omuli emboga n'ennyaanya mu katale ka ssente bali ku ddembe oba Owino mu kibuga Kampala beekokodde ebbeeyi y'amafuta gye bagamba nti akaweerege mu kiseera kino. Okusinziira ku Godfrey Kalyango Sande ng'ono omusuubuzi w'ebirime mu katale kano agamba nti mu kiseera kino ebirime bya buseere nga n'ebbeeyi y'amafuta eri waggulu ekintu ekisinze ennyo okubasoomooza bw'ate asabye gavumenti okukendeeza ku musolo oguli ku mafuta okulaba nti tebafiirizibwa.
ebintu birinnye ebbeeyi mboga gye twaguliranga mu 3 ekitundu kati eri mu 6 wakati w'etaano ekitundu amafuta gali waggulu nnyo andiroozeza nti amafuta egandibadde waggulu ebintu byandibadde nga bikakkanako naye embeera gye tulimu ebbeeyi y'ebintu yerinnye kati ndi musuubuzi era asuubula n'ennyaanya bokisi y'ennyaanya twaguliranga mu 200 kati eri mu 445 obutungulu ensawo gye twaguliranga mu 3 6 kati essaawa zino 6 ku wakati w'ensawo naye ng'obuzibu bwonna buva ntambula mafuta ga bbeeyi n'emmotoka ya bbeeyi motoka yagiranga akakadde wano okuva ekabaale kati eri mu kakadde kamu kitundu ebyo nebeera nga bya bbeeyi pulezidenti waffe w'eggwanga bantusaliddekoko tubeera nga ebintu bikakkanamuko ku bbeeyi y'ensonga enkulu ntambula yesinza okuleeta obuzibu mu ggwanga ereeta ebirime wano mu katale kaffe. Bino bye by'emizannyo mugookya ag'essaawa eno. Ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes yakutandika enteekateeka y'olugendo olw'okulaba nga yeetaba mu kikopo ky'ensi yonna ekya World Cup eky'omwaka 2025 era ng'enegenda kusookera kukyala mu ggwanga erya Guinea okusinziira ku fixtures nga bwe zaafulumiziddwa. Emizannyo gino gyombiriri gigenda kuba gisambibwa wakati w'ennaku z'omwezi 13 ne 21 Novemba w'omwaka guno gwennyini nga Cranes etagendangako mu kikopo ekya World Cup mabegako awo ekiseera kino yatereddwa mu group G era nga mulimu n'eggwanga erya Guinea, Algeria, Mozambique, Botswana ne Somalia era nga bano bagenda kulwanagana okulaba ani asobola okwetaba mu kikopo eky'ensi yonna. Mabegako awo Uganda yasobola okukwata ekifo ekyokubiri mu group E era nga wano yayita ku lugwanyo okuyingira World Cup oluvannyuma lwa Mali eyagiremesa n'esobola okuba nga yeesogga ekikopo kino. Oluvannyuma lw'omupiira ogwa Guinea, Cranes egenda kuba eyambalagana ne ttiimu eya Somalia saako Botswana ne Algeria wakati w'ennaku z'omwezi nga 3 nnaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga ekya FUFA Moses Hashim Magogo. Emipiira gino gyombi egigenda okuzannyibwa wano ku butaka gigenda kuzannyibwa mu kisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole era nga mu nteekateeka ey'omulundi ogwa 23 ejja kubanga yeetabwamu amawanga 48 wakati mu nteekateeka eno okusinziira gwabugagana bagavuddeyo okubeera nti gasobola okuyitamu. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. B'ofiisa b'amagye okuva mu ggwanga erya Gabon nga bano basazeewo okuwamba obukulembeze oluvannyuma lw'omukulembeze gwe batakkirizaamu Ali Bongo okuvaayo n'alangirirwa mu kalulu ku lunaku olw'omukaaga nga kaakuba ku lunaku olwokusatu sabbiiti ewedde. Bavuddeyo ate ne basobola okubeera nga balangiridde nga Brice Oligui Nguema ng'ono abadde akulembera ekibinja ekikuma omukulembeze w'eggwanga era nga yabakulembeddemu okuwamba obuyinza nga kati bwagenda okubeera omukulembeze ow'ekiseera okutuusa nga bateeseteeza okulonda okujja. Jeno Nguema yasobodde okuba nga asitulwa n'atambuzibwa ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Libreville mu ggwanga eryo mu ggwanga eryo erya Gabon era nga omukulu ono naye yalaze nga bwagenda okukulembera eggwanga eryo mu bbanga ery'ekiseera erimuweereddwa. Ye Ali Bongo yasinzidde mu katambi ak'ekifaananyi ng'asinzira mu maka ge n'ategeeza mikwano gye n'okwetoola ensi nti basaanye baveeyo basobole okuba nga bawogganira abo be yayise abantu abakyamu ddala abamumazeeko eddembe erina okutuuka okuwamba obukulembeze bwe yasobola okuwangula amazima n'obwenkanya. Gabon nga lino lyali ttwalira eggwanga erya Bufalansa era nga wano mu ssemaze nga Africa be basinga okufulumya amafuta limu ku mawanga ate kumpi agaagala okufuuka amankuseere ddala era nga kino kivudde ku bukulembeze obutabikiddwamu embeera y'enguzi obulyake n'obulabbayi ng'emyaka 56 famire ya Bongo gyemaze ng'ekulembera eggwanga eryo okuva ku taata saako n'omwana ng'abantu babiri bokka basobodde okubanga bakulembera emyaka kati 56 okutuusa omwana lwe yawambiddwa. Wabula Bongo agamba nti akalulu olw'omukaaga yakawangula mazima n'obwenkanya n'atuuka n'okulangirirwa kyokka oludda oluvuganya lwasalawo okuwakanya era ng'akulemberamu abakuumi be yakulemberamu bannamagye ne batuuka okubanga bamuwamba nga bagamba nti ono tajja kukulembera ggwanga lino kubanga talituusizza awo we basuubira. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya
w'amawanga amagatte Antonio Guterres yavuddeyo dda n'asaba okubeera nga wabeerawo obukkakkamu bw'enjawulo mu ggwanga erya Gabon waleme kulabikirawo kuyiwa musaayi. Abakulu bano okutuuka kukkaanya embeera esobole okuba nga etambula bulungi waleme kubaawo muntu yenna ataafuna mutawaana. Owuliriza agokyanga gakutuukako okuva wano ku 107 akatonyeze 9 Paal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nga mpunzika ag'enkya eya leero kangabaddiremu mu bufunze. Sipiika wa Paalamenti Annette Anita Amonga avuddeyo n'asaba akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda okuvaayo n'etteeka erinaalambika ku bisale eby'amasomero byagamba nti bituuse bannayuganda mu bulago kyokka ng'ate ensimbi zibeekubya mpi. Mukuumaddamula wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga awabudde abalungamya b'emikolo bulijjo okwemanyiiza n'okwagala okwezza obujja nga beetaba mu misomo egitegekebwa okubabangula ku nkola ey'emirimu gyabwe olw'omulimu gusobole okuba nga gubatambulira bulungi. Bakansala okuva mu disitulikiti ya Rakai baagala akulira ebyokugula ebintu muyite Head of Procurement Lose Kase Nakatudde okugoba olw'okubulankanya ensimbi eza disitulikiti. Eddakiika 26 ziyise ku 3 ez'amakya ga leero mu bujjuvu ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gabadde. Nze muzzukulu wa Mugema Tamale Yahya Ssali tova ku mukutu Paalo Fama.